Kaakati ogenda maaso mu lutalo lwa Rebecca alitwala Kadaga wamu ne Yoweri Kaguta Museveni abazze bagoberera ensonga zino ku mukutu ogwa Uganda ey'enkyasaako n'emikutu gy'amawulire. Mukitegeera bulungi nnyo nti omukyalo ono Rebecca alitwala Kadaga azze alwana entalo empitirivu ennyo ezandirwaniddwa abasajja n'aziwangula. Azze awangula Yoweri Kaguta Museveni si lutalo lumu si bbiri si ssatu si nnya, entalo mpitirivu nnyo. Era okumulwanyisa n'okutuuka olwaleero kye twandise vengeance oba revenge oba okuwoolera eggwanga, Yoweri Kaguta Museveni yataddemu ssente empitirivu nnyo buwumbi na buwumbi okulaba ng'alwanyisa omukyalo omu. Ekyo no kiraga Rebecca alitwala Kadaga mukyala w'amaanyi, kuba bw'abeera nga ku lutalo olwa speakership oba race ya speakership bwe baali oluvannyuma lw'okufa kwa Jacob Lokori Olanya, bingi nnyo ebyaliwo. Era Rebecca alitwala Kadaga yali afunvubidde okulaba ng'ekifo ekyo akyezza. Wabula gye byaggweera nga Yoweri Kaguta Museveni akakasizza nti yateekamu amaanyi mangi nga mw'otadde n'okubeera nga akuba obusimu n'ensimbi saako n'okwetuukira ye kennyini mu buntu in person nga teri gw'atumye, si kugamba nti abirabidde ku TV oba wa, naye nga abigoberedde byonna nga bigenda mu maaso era nga abiraba. Race eyo nno emabegako wonna Jacob Lokori Olanya ng'akyaliwo, byonna byonna okusika omugwa kwali kungi. Era awe twayongerera okutegeerera nti ddala kituufu Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga eyiye yandibanga essaawa yonna mu kibiina ky'NRM, yandibanga obudde bwe buweddeko. Ndi omu ku bannamawulire abalina sources eziri credible bulungi ennyo mu kaseera ako abali bakola mu ofiisi ya akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Rebecca alitwala Kadaga baali bampa ku amawulire agooleka agaali gagenda mu maaso okwoleka nti ebyali bigenda mu maaso baali babitegeera okuviira ddala emabega entalo zino zizze zibeerawo. Era bwe baatuuka mu speakership race biyitirivu nnyo omwali obubondo bw'ababaka b'NRM, okutuula obufoofofo, okuyitibwa mu State House n'okubeera nga baweebwa omusimbi omuyitirivu ennyo ekyoja mu miro. Nga Yoweri Kaguta Museveni olugendo lwe yali akutte lwali lwakulaba nga butya bw'asuuza Rebecca alitwala Kadaga ekifo ekyo n'okumumala amaanyi. Omukyalo ono okubeera nga alina region eya Busoga oba eggwanga lya Busoga mu ngalo mu 5 lyonna ali komandinga ate limuwuliriramu, nga n'okutuusa olwaleero si kirungi nnyo okugeraageranya naye n'obwakyabazinga okubeerawo kwabwo. Olabira ddala ng'olutalo olwo Kadaga bwe yaluwangula kyalaga nti n'obwakyabazinga sinakindi omukyalo oyo amaanyi ne influence ye yandibanga amaanyi agalina nga abukira. Kaakati entalo ezimu ku ezo zazzaalwana n'amegga Yoweri Kaguta Museveni, ezimu zibadde za mpapula ze twandise ezandibadde tactical, yes, nga za kuwandiika na kukola kutya kuyisa mateeka n'ebintu ebitali bimu. Ezimu nga za ground physical fights. Abajjukira ebyamabiro bamujjukira, abajjukira eby'olutalo lwa Sukaali Abasoga bazze nga gavumenti eno ne sinister move y'okulaba nga eyavuwaliza ddala bannansi okubeera nga tebalina ke balina. Tekikomye mu Buganda wokka ne regioni zonna okulaba nga zisaasaanira obwavu, shared not prosperity but shared poverty, shared suffering. Kaakati eriyo abakulu abamu bannayuganda abazaaliddwa muno nga Rebecca Kadaga naye omutwaliddemu ng'ebintu bino bazze babigoberera ne babitegeera nga bo ekigendererwa kyabwe bwe baba nga bazze mu bifo kulaba nga they change the rhetoric, bakyusa ebintu ebyo. Okwawukanako kubamu abazze bakozesa ebifo ebyo nga tebabeera impactful and influential na kukyusa mu bitundu gye bava. Kaakati speaker
Rebecca alitwala Kadaga ye bwe yatandika okufuna ebifo ebyo ng'alina okulaba butya bw'abikozesa okuyitimusa bannayuganda enzaaliranwa so si okitegedde abajja obuzi. Ng'era ye mu bintu by'engeri gy'abikola ali strategic and tactical. Kaakati omukulu Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda okulaba ng'entalo zino omukyala ali strategic and tactical nnyo, ezimu ziyita mu mateeka, ebimu n'abigaana nga akozesa omuzinda naga no, that won't happen. Kyaleeta threat eri Yoweri Kaguta Museveni okulaba omukyala amwesimbyemu ng'ate alina ne region gya commandinga eya Busoga. Abasoga bw'oba baliriddemu mu bibalo nga bw'oba ogoberera ebya Uganda National Bureau of Statistics oba Uganda Bureau of Statistics UBOS bakulaga nti abasoga basukka mu bukadde obuna. Nze byempakanya ekyo kyakubeera nga bakkakkanya amawanga agamu okuyita mu statistics, ng'era kino nakyo kigenda mu maaso okubeera nga kikolebwa kagenderere. So ebintu bino bizze birabibwa era nga bigobererwa, naye nga Yoweri Kaguta Museveni ate tannafuna muntu amuteeka nnyo ku bunkenke na kumulaga nti ebintu bino tubiraba era tubitegeera. Kaakati okusinziira ku ebibalo nga bwe nkutegeezezza bitwoleka nti abasoga basukka mu bukadde obuna. Ennamba ezo nno bw'oba ozigenderako mwana tunga abigoberera oba mutuufu nnyo okubiwakanya, kuba okusinziira ku UBOS etulaga nti Buganda oba Abaganda be most dominant ethnic tribe mu ggwanga Uganda, era nga bakwoleka nti ebibalo bigenda maaso okulaga nti Buganda kumpi erimu Abaganda basukka mu bukadde obukunukkiriza mu 10. Naye ebyo bireetawo ebibuuzo mu ngeri y'engabanya y'emirimu, distribution of resources and income n'ebintu ebirala byonna. Kaakati waali weetaagisa omuntu ategeera okulaba biki ebiri mu UBOS o Uganda Bureau of Statistics, engeri gye bikozesebwa ebibala ebyo ogenda maaso okubeera nga banafuya amawanga gano agaakola Uganda. Kaakati bw'okwata first and foremost ekitongole ekyo ng'abantu oba underestimatinga, you undervalue, you release statistics oba ofulumya ebibalo ng'omuwendo guli wansi, kirina ekifaananyi kye kiba kisiiga ng'ate kikolera oyo ennyo ali mu bukulembeze. Kaakati ng'ebintu ebyetaaga omuntu ali strategic and tactical okumanya butya bwe tubibiitinga, nti ye omukulu amanya nti abanyankole bali katugeze obukadde 3, ngeza bugeze oba basukka mu bukadde 4, ngeza bugeza mpa kyakulabirako. Omukulu ye amanya butya bwagenda okutema constituencies, okutema ebyalo na biki okutuukiriza ebigendererwa bye. Ye yajja ali strategic and tactical mu bintu ngeri gyagenda okubeera nga bitamuzaamu era nga abikola. Kaakati abamu abalwana naye balwawo okubuuka n'okumutegeera ne banne biki bibaluubirira okubeera nga batonda mu ggwanga Uganda. Kaakati omu ku abo eyabuuka n'amutebuka ye Rebecca alitwala Kadaga, era entalo nnyingi nnyo ezirwaniddwa mu west oba mu east. Busoga region is part of that, era nga azaamuwangula Rebecca alitwala Kadaga nga amuyimiriddemu n'amwesimbamu, era ebintu ebisinga bingi naye abiremesa.
olutalo olwa Kyabazinga Yoweri Kaguta Museveni gwe yali ayagala yali asupportinga mulala nnyo gye byaggweeranga Right Honorable Rebecca Atwala Kadaga amulemesezza. Kaakati bintu bingi nnyo. Mu kaseera kano Yoweri Kaguta Museveni n'alinda akaseera we kanajjira akatuufu asobole okulaba butya bw'agenda maaso okulemesa n'okutema Rebecca Atwala Kadaga amatabi gonna agamuggyeko. Kaakati bwe tuva mu kalulu ka 2021 awo olutalo ne mabegeeri okusika omuguwa kwali kutandise. Bw'oba ojjukira bulungi teweerabira nti bwe yali ku TV ng'akyaziddwa kakati olwaliro omubaka Kazibe Bashir Mbaziira, Rebecca Atwala Kadaga ku talk show eyo yakinoganya kati nti Yoweri Kaguta Museveni ayimiriddewo aliwo lwa masse ya Rebecca Atwala Kadaga anti etteeka ly'okukyusa mu ssemateeka okujja ekkomo ku myaka omukulembeze gy'alina okwesimbirawo 75 yalina okumwebaza ogenda maaso okubeera nga ye yamutaasa. He is surviving on the mercy of that parliament nti baamukwatirwa ekisa. Kakati nga bagoberera ensonga z'ebyobufuzi era abalondera ensonga z'ebyobufuzi n'abamanyi Yoweri Kaguta Museveni bakyogera nti statement eyo yandibanga ezaalidde Rebecca Atwala Kadaga akabasa yadde nga kyeyogera gaali mazima yali akyewaaniramu abraginga naye ate ye omukulu mu kutegeera kwe ne dominansi n'okwagala obufuzi buli omutima ogw'okufuga ogwannakyemalira ye talowooza nti alina omuntu omulala ayinza okumufuga n'omukulembera. Yalabanga abamumanyidde era abamanyi eby'omunda behind the corridors of power baatandika okukyogera nti statement eyo nga tuli mu kaseera ako etwali mu mayengo ag'ebyobufuzi waaliwo amayengo ga National Unity Platform bangi nnyo bakkiriza nti statement eyo wamaggwe yandibanga omukyala akutte Yoweri Kaguta Museveni awaluma era nga nabangi baali batandise okubyogera nti statement eyo ne okudda kwa Yoweri Kaguta Museveni ddala ekituufu Rebecca Atwala Kadaga yakola kyamaanyi. Mu bantu abamanyi ebyobufuzi ebyaggwanga Uganda nga bizize bitambula ku mulembe gwa National Resistance Movement, Rebecca Atwala Kadaga oyinza obutamunenya ku side yemu olw'ensonga nti yali atuukiriza ebigendererwa n'ebiruubirirwa eby'ekibiina. Yes, loyalty erina okubeerawo era mu byobufuzi tucekinga nnyo loyalty era okutuukiriza ebyo be baali mu buyinza enkasi be baagirina amazima amatuufu baalina okukola ekyo okulaba nga benywereza mu buyinza olw'ensonga nti obuyinza bwakukuuma, power is for keeping, era tebakulimba nti waliyo omuntu yenna asootula mu bukulembeze n'atayagala okubukuuma okubeera nga anyweza amaanyi ago the power. Kaakati ku side yemu Rebecca Atwala Kadaga oyinza obutakimunenyeza olw'ensonga nti yali agenda maaso tuukiriza ebigendererwa byabo baakola nabo. Kubojja kwesanga naye byali afunye ebigendererwa ebyo yali atuukiriza ng'ayise mu bo byali bingi, so ng'ekiseera ekyo yalina okubeera nga aweereza oba abasasula. Naye nzikiriza bulungi nnyo nti yali amanyi kyakola era siyinza kugamba nti yali tamanyi kyakola. Mukyala muyivu, mutendeke, munnamateeka, ate era n'engeri gy'akolamu ebintu bino bw'aba ayogera olabya ddala omuntu omutegeevu. Okutegeera kwe era tekubuusibwabuusibwa mwanattu. Era tonzaga nti Rebecca Atwala Kadaga mu tteeka eryo erya age limit buli kimu kye yali akola yali tategeera, yali ategeera bulungi nnyo. Naye olwa loyalty n'ogenda maaso okubeera nga ayongera okunyweza obuyinza n'ekibiina engeri gye kirina okutambula n'abakulu babeerewo, yalina okukola ekyo ekyali kimusuubirwamu. Naye ate ku mukono omulala oba ku luuyi olulala omunenyamu kuba Munnayuganda azaaliddwa wano, nzaalwa ya wano. Ku bizibu Uganda bye yali yeetobeseemu, amayengo g'ebyobufuzi, obwavu, ebintu bingi eggwanga lye lyalimu, ebyenfuna, ebyenjigiriza, buli kimu okubeera nga kidobonkanye. Institution eya justice, law and order
kuba kakati gwenjogerako Rebecca alitwala Kadaga ebintu bino byonna mu kaseera ako yali abimanyi era nga abitegeera. Tewali kintu kyonna ku ggwanga Uganda kyali tamanyi. Mu kaseera ako yalina golden opportunity, omukisa nga gujiddeko zaabu, nga kwegamba essaawa yonna ettaala okugijjako oba okugiteekako either ataasa Uganda oba ataasa baakola nabo. Kaakati ku mukono omulala osobola okumunenya olw'ensonga nti Munnayuganda azaaliddwa wano ate era ayagala Uganda, kuba n'okwagala kwe okwa Uganda sisuubira nti mwenna mukubuusabuusa olw'ebikolwa bye emabega byonna byajja akola n'okukola kutya, yadde nga waliwo emiziziko era bw'abeera ng'aweereza mu buweereza eriyo baminisita b'osanga alina conscience, alina obwongo obutegeera naye nga akugamba ate munnange n'akola ki, yadde nga ku sayidi emu era obanenya nti lwaki tolekulira, lwaki olw'okwagala ensi ebintu tokisuulawo. Naye Rebecca alitwala Kadaga yalina omukisa ogw'amaanyi ennyo okubeera nga ddala ekituufu ku sayidi endala agenda mu maaso okustandinga her ground, agambe no, enough is enough, kino tekijja kukolebwa nga bwe tumulabye enfunda eziwera bwe yajjanga standing her ground firm, n'ayogera n'abeera vocal and vibrant and bold, ensonga n'agimulungula. Bwe yali ndoze yali Canada, yali mu lukiiko lw'amawanga ag'enjawulo, n'ayogera ku nsonga y'omuze ogw'okusuluka ennenga ogw'okulya ebisiyaga. Yali very straightforward, very brave, very articulate, very bold, era yavaayo abategeeza nti ffe tetubyagala. Kaakati obuvumu obwo, amaanyi ago, omuntu katugeze n'agenda mu UN General Assembly n'ayogera ebigambo ebyo, ali mu mawanga ag'enjawulo, European countries, abalina interest zaabwe ezimu nga za kukakaatikako ebintu ebitali bimu ku mawanga aga Afrika, amawanga amawejjere. Kaakati omukyalo oyo oba togwanidde kumubuusabuusa, aba alina obuvumu bw'amaanyi nnyo. Kaakati her track record twali tusuubira ne ku kaseera ka age limit okuvaayo standing firm. Sinakindi eriyo ebintu, there are so many ways to say no. Oyinza okunetera business naye obutakugamba nti nedda, ne kugamba amazima ekiseera kino mbadde nimuko bize oba ndi so fixed ninamu ekintu nakyo ojja gitwalira oli, oba n'enfuna ekyekwaso naye nga kiri professional nti awo omulimu guno nkwetenga naye mu kaseera kano ndi packed nnyo, ninza obutaba mulimu ogwo obudde, nsaba ogutwalira omulala, mbaŋŋaanye. Kaakati Rebecca alitwala Kadaga yalina obudde either okugenda ku kitanda ku ndiri, either okufunawo olugendo lwa emergency, oba okubaako n'ensonga yonna, obutabeera ku record nti mu bitabo by'ebyafaayo by'eggwanga Uganda nti gwe yali akubiriza olukiiko lw'eggwanga Uganda, bannamagye aba SFC ne bayingira olukiiko ekisenge awateesebwa oba awateesezebwa, ne basalako abaka ba parliament, abamu ne babakubaakuba, byonna ebintu ne byonoonebwa ebisinga obungi, kwegamba ebyo byonna kati biri ku record nti Rebecca alitwala Kadaga yali akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu mu kaseera ako, era kiri mu gazeti. Kaakati ensi yonna, obutambi, maloboozi byagenda ku record. Kaakati ebyafaayo butakujajinga bubi, waliwo ebiseera bingi bwe tuba tukola amawulire n'olaba nga wootuuse ogenda beera compromised, ogenda kola ki, story noddiriramu ok'emabega no. Let me re-strategize, regroup, recollect myself, nziremu okwataakinga. Kaakati mu lutalo lwa age limit, mu art of war, there are so many tactics ezaali zisuubirwa. Ezimu okusinza ku sources zaali zikoleddwa, naye olwa pressure n'ebirala byonna nga Rebecca alitwala Kadaga olwa loyalty eri gy'alina okuweereza, ate nga toyinza kukimuggyako yandibwanga mu butonde kyali nga ali loyo nnyo, nga talya bigambo bye, bw'agamba ebeera Kaakati olw'okuba yagira allegiance to the party saako n'omukulembeze, ebimu bye tutalaba behind the curtains bingi ebibeerayo, yalina okubeera nga akola ekyo abakulu bye baali bamusuubiramu. Ekyo kyo kimunonyezebwa era tekijja kuvaawo, it will go down in history nti ye yali akubiriza olukiiko olwo, yadde nga talonda naye amaanyi gaba mangi gasobola okubeera nga akozesa
ekintu ekitagasa ggwanga okubeera nga tekiyitawo, kuba alina obuyinza ng'akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu, ate era asobola okuyita mu makubo gonna agaali gasoboka. Kaakati oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo, yali ku STV ne Kazwe Bashir Mbaziira. Ebigambo ebyo okusinziira ku nswera zange z'oku kisenge zantegeeza nti omukulu yagenda okujja mu kalulu k'owa sipiika naki nga atumbidde obusungu bungi, ng'alinga enswera eyagala okubojja, kwegamba obusungu bwali bungi. Kaakati awo yadenga emabegako waaliwo okugugulana nti mwaŋŋamba ate bineeno tukole bwe tuti ne bwe tuti, mujjukira byonna ebyaliwo mu lwesi eyo ey'obwa sipiika nti your excellency you said this, what and what. Awo wonna obusungu awo kakati bwe butandikira obboyiringira mu lujjudde. Yadenga emabegako eri abazzi bagoberera amawulire, entalo zize zibeerayo, obukuku buzzenga bubeerayo, naye nga Yoweri Kaguta Museveni awangulwa ng'akubwa bubi nnyo, kuba omukyalo yamusuuza ekyo ekyabazinga gwe yali yagala otuuzaako. Yadenga ne gye byagenda waliwo ababibuusabuusa, naye era yastandinga her ground very firm. Yadenga yagezaako kye yagezaako, naye era we tutuukidde olwaleero n'obwakyabazinga nabwo bulinga bwakabaka bwa Buganda, bulinga bwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda, monarch system wonna amannyo balina naye tebaluma, ennyama ku sowaani bagiraba naye tebasobola kuluma. That's how dormant and docile kingdoms are in Uganda ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni. Ziri infiltrated kuva ddala ku Batikkiro, abaami b'amasaza, abataka b'obusolya, buli wamu. That's how it is. Ne bw'ogenda e Busoga, Katuukiro, Muvawala, Nsekere banja bamusongamu olunwe aga nti omukulu olw'okuba alina omulimu gwa gavumenti mu National Planning Authority, amazima ga Katonda mu ggulu akolera appointing authority, so si Busoga ng'eggwanga. Kaakati omwaka ogwo 2020 tujja 2020 awo wonna efuuka turning point, amayengo gatandika okukyuka, omukka gutandika okuva mu mweru gudda mu kiragala oba mu mukka omuddugavu ku side ya Rebecca alitwala Kadaaga. Olwo omukka omweru gutandise okukyuka gujja gugenda ewa Jacob Lokoli Olanya ne Anita Mong ne Thomas Tayebwa. Fena abali bagoberera twali tukitegedde nti Thomas Tayebwa yali alubirirwa, yali atunuuliddwa okutuula akubiriza parliament eyo okuva ddala 2026, naye olwa effort n'ebirala byonna ebyali mu ndiri agenda maaso enkyukakyuka zibaawo, wano ne basazaamu wano kuutiza, wano teekawo kino, ebyo byonna bibaawo mu kuzannya emizannyo gyonna, mupiira, kubaka, basketball n'ebyobufuzi nno bwe biri, okwesa empiki ogenda okulaba wabadde ogenda ogiteeka wabadde wakyamu n'ogijjawo n'ogizza ewalala. Kaakati oluvannyuma lw'okukakasa nti ddala kituufu Rebecca alitwala Kadaaga yali alemeddeko, amaanyi mangi, alina feva mu bantu, alina okuganja, bantu bamuwuliriramu, bw'ayogera ensi ewulira, si Uganda yokka. Omukyala ddala kituufu yali in court, yali asajja kudde nga ddala kituufu akoze erinnya nga region zonna oba state zonna ezikola Uganda mwanattu ng'azinfluencinga ng'amaanyi agalina. Kaakati okujjako ekya region eya Busoga yokka okubeera ng'agikomandinga, amaanyi agalina, bamuwuliriramu, bw'ayogera teri addamu, ekyo kyali ky'amaanyi. Yali sigino eri Yoweri Kaguta Museveni. Ekyokubiri, entalo eziwerako ng'ajja mukuba home and away, hands down. Kaakati abategeera ebyobufuzi waneeno Rebecca alitwala Kadaaga yali alwana na state nti oyagala okubeera ng'oleeta abalala e Busoga, ekyo tujja kikkiriza. Ekibba ttaka, ebintu bwe bityo, abantu okwesenza, abantu okubasendera ettaka lyabwe, okuba ebintu byonna ebyo, obwakyabazinga obwawulayawulamu bukuba obuddi bagokola kutya, byonna. Era Yoweri Kaguta Museveni teyasirisa mukono okutuusa nga kyafunye
kyayagala akifunye. Kaakati oluvannyuma lw'okulaba nti omukyalo ono alemeddeko, amaanyi agalina, region yokka eya Busoga agirina n'ate n'endala azuuliriramu, kubeera ya influencinga nga akalulu ka delegates aka Central Executive Committee nga ba delegates bamuwuliriramu. Kaakati ekitegeeza counting down the cost, tuyinza obbeera nga Yoweri Kaguta Museveni ssente z'atadde mu kukuba obukubi Rebecca alitwala Kadaga okumwesasuza wiyinza okuba ne trillions and trillions ziwera 5, if I'm not mistaken. Ziyinza okubeera nga omuwendo guli mu trillions. Simanyi naye how much, but I think it's beyond billions. Olw'ensonga entalo zazzaalwana byonna Yoweri Kaguta Museveni ebyabakyabazinga baani zonna bwe tukauntinga down ng'akuba muntu omu Rebecca alitwala Kadaga, sente mwanattu oyinza okwebuuza sente omuwendo guli mmeka. Olw'ensonga bwe luba olutalo lwokka olwa speakership 2021 sente ezaayibwamu ze twawulira ababaka ze baabwebwa ab'akabondo ka National Resistance Movement n'ababaka baali bajjidde ku kaadi ye NRM mu biseera ebyo, sente gwali omudidi omuyitirivu ennyo. Kaakati olwaleero wetutuukidde olwaleero, Central Executive Committee ng'era alaba omukyalo ono talina kudda, olw'ensonga aba akyalina amaanyi kuba second national vice chairperson mu NRM aba akyali mu structure aba azirina, era ddala kituufu aba akyasobola okubaako kyakola. Kaakati omukulu oluvannyuma lw'okumukuba mu kalulu k'obwa sipiika amusuulidde ddala nti olukiiko lw'eggwanga olukulu alumuggyeko. Kaakati abadde alina n'okumuggyirako ddala region zino eno. Naye ensonga evaawa, omukyalo ono Rebecca alitwala Kadaga y'omu ku abo bannayuganda be baali batunuulidde ennyo emabega nga bamulabamu essuubi ery'okubeera ng'asobola okukwatana mu ntebe eyo ey'obukulembeze bw'eggwanga. Ekyo nno nina abantu bangi ba senior citizens benze nkolako interview nga n'abamu tebaagala kubabuuza ku mpewo ekibuuzo ekyo nti wamma tosobola kubeera pulezidenti wa ggwanga Uganda. Bangi bamanyi nti osookola interview naye awo wokka Museveni nassaayo omwoyo, alabe body language, alabe facial expression, alabe gw'okibuuziza ekibuuzo akyanukula atya mu abo ba old guard oba abantu abo abaludde mu kibiina. Era eriyo ba senior citizen nga baweereza mwenale nga bakugamba ekibuuzo ekyo tokibuuza kuba ye omukulu, ekyo kyokka kisobola okubeera nga ajjayo amaanyi gonna akulondoola akakase oba olina okwegwanyiza. Kaakati bannayuganda nabo awamu okusetinga, neza kuyita kusetinga Rebecca alitwala Kadaga okumulaga essuubi n'embavu nti ddala ekituufu asobola, yadde nga teyavaayo okukirangirira, naye abantu bayinza okumusetinga. Nzo beera mwami wamala tukulaba bannanga osobola okwesimba, bannanga osobola ne mujjayo ensimbi, empapula mumwe muzijjeeyo, mukoze mutya emikono mugitaddewo, mwami wamala obukadde 2 ya we want to be the president. Naye ng'ate si mu script y'abasajja okubeera nga nzijja okusiruwaza abantu. Olaba bwe nzijja bannayuganda ne mbakwata omubabiro okomekkerezanga ekintu mpitiddaawo, olaba bwe munkubya amasasi. Kaakati ye setup gye njogerako nti neddi service olw'okuba omukyalo ono yali afunye okuganja eri abantu bamutegedde, ate era balaba akiikirira ebirowoozo ebyo byennyini ebigasa bannansi era Uganda yonna, bamuteeka ku mulabba. Kaakati omulabba ogwo bwe bagukuteekako, nzize soose zange ziŋŋamba biyitirivu nnyo nti waliwo akaseera mu biseera ebyo ebya Ssekukkulu emabegako abakulu bwe bajjanga ebiseera ebimu nga batuula nga first family ne batandika okwebuuza, naye Yoweri Kaguta Museveni ng'abuuza naye bwe nvaawo mulowooza ani ayinza okunzirira mu bigere? Abamu ku abo waliwo amannya agaaleetebwanga n'erya General Katumba Wamala, waliwo eyankuba akaama nti waliwo meeting gye baalimuuko nga first family bawayaamuuko munnange, balina obuyinza naye balina era okubukuuma, balina okwetegereza bannansi boogera ki.
Kati ogenda oli Katumba amala oyo gundi oyo muntu gundi maaso keeyo atandika olya bannayuganda bagamba mu ne Kadaga oyo nti asobola nti okay. Kaakati olwaleero Yoweri Kaguta Museveni omuntu yenna eyeegwanyiza okubeera nga oba sinakindi gwe balabanga va mu kyokwegwanyiza ne waliwo okukulabanga step zooteeka ezo zooteekinga nga ziringa ezidirectinga somewhere. Kaakati mu meeting emu waliyo erinnya lwe baali raisinga nti Rebecca alitwala Kadaga bannayuganda no bamukkiririzaamu eri abakulu nga banootinga nti era kyakolebwanga n'olumu n'abakulu bajja ne mu bantu ne bakola z'opinion polls. Oli najja ekiboozi n'akizimba n'akiteekawo. Kati olw'okuba olumu tuyinza okusumagiramu ebintu ebyo birabwa gwe babyogeddeko n'atabifaako n'atabitwala kuvaayo kubisambajja na kubivumirira. Kubeera abasinga babeera nga babadde bakoze naye Yoweri Kaguta Museveni nga bamutegedde bamumanyi waliwo wootasonga wootatunula noga nti omwana ono sinnafa naye nga atandise okubuuza ebyapa taata ebyapa obiteekawa taata omukono gukoze osayininga otya taata nga mu maka bw'obirabuga omwana ono alagawa. Kaakati bwe bitagenda mu maaso bibeera untamed nga tebikoleddwako bisobola ate okuzaala obuzibu n'okuzaalira abalala ebizibu. Kaakati succession debate ezeeviira ddala kumpi bazze bagizimba okuva ddala omwaka 2006 okuteekateeka strategical and tactical engeri gye bayinza okubeera nga bafiira mu buyinza kumpi famire emu nga yeefuga. Kaakati baali balina okulaba butya bwe bazikiza amaloboozi ago ag'abannayuganda abalina essuubi mu abo bano bye balabanga threat ate be bateetaaga kubeera mu line eyo. Kaakati bye bimu era teweewuunya amasasi ga General Katumba Wamala abamu ba Alonda Kairima waliwo abantu abafudde mu ngeri tategeereka ngeri mysterious engeri y'abamu abazze nga bafuna favor mu bantu ng'ate abakulu bwe bakola okunoonyereza nga favor ddala kituufu abantu bagibalinamu n'essuubi ne babaleetera ekibuuzo wamma Kadaga oyo omulaba otya nti asobola obeera president asobola agenda olaba Buganda Busoga Acholi Teso baga okay. Kaakati nga balina okukwanguyira. Kaakati embeera olwaleero omukyala gy'alimu Rebecca alitwala Kadaga yandibanga mwana tuteyeewuunyisa. Waliwo we mbadde mpitirawo abaana ba booda ne babimbuuza kuba bamanyi ndi munnamawulire ebanga naye wamma munnamawulire tubuulireko lwaki omuntu yenna avaayo okwesimba kwa Anita Among akomekkereza abamu mu bifo ebyo eby'amaanyi kiki mwana badde wa booda awo mbadde ngenda ku mulimu nenga nensoka n'enfisaida kikanga 2 nyongera owuliriza omuvubuka ono wa booda kiki angamba why Jacob Olanya olwamuwa ebimuli ngamba otyo kone emboozi nawe tujjukira nti Jacob Olanya bwe yajja ku parliament nga egendo tandika naki ndowooza yali tannatandika kukubiriza lukikola ggwanga olukulu yadde nga bali bamaze okulayira ntajjukira ebimuli ebyo ngamba nindako ngenda ngenda okulaba nga ngamba ate sookoddeyo nti ebimuli ebyo bye bimu baabireeterako Rebecca alitwala Kadaga ku mazaalibwa ge mu parliament nti ani abireeta nti era y'omu eyawa Jacob Olanya ebimuli nenga okay naye Jacob Olanya taliiwo Kadaga alabika bubi kati nenga mba nkyali awo mba ntambula munanga munnamawulire ate kaakati mbadde nerabidde ne Sseggirinya ojjukira nti baamutwalira ebimuli ensambya nenga lindako
nti ate nga si bangi ababitwala naye nga ate abitwala y'omu. Munnamawulire tubuulire ebimuli ebyo bibaamu ki? Nga ndeka nangamba ndeka vaako toleeta omwana wa boda wabadde ayagala okubeera nga antuuza mu bigambo. Omwana wa boda ayagala kukola ate ne mugamba kaŋŋende naye nga bibadde bigambo nno bikulu nno nabyo. Naye wano wetwolekera akaseera kano wandibaawo okulya n'okkomba essowaani nga National Unity Platform ne Opposition awo beeteekateeka ebusoga eyo omukka gwonna oguvaayo gwoleka nti wandibaamu gugenda kyukira ddala. Naye yanga bannansi tulina okulowooza ennyo, tulina okutegeera n'okulaba ebifaananyi bino kye bitegeeza. Bannansi bangi enzaalwa ya wano abava mu mawanga agakola Uganda abazze balaba ebintu bino ne basirika, naye tugenda sirika kutuusa ddi? Abantu abazze bakozesebwa ne bakomekkereza nga ebifaananyi ebyo nga Rebecca Litwala Kadaga bwe yalabise nga mwanattu kwegamba bamumaze bamukozesezza awedde. Tugenda kutunuulira ebifaananyi ebyo kutuusa ddi? Paka banga ki? Jukira bali Haji Abdul Nadduli, jukira bantu bangi by the way Menyani Ndekaani gye bigweredde nga baweereza omukulu, abamu bafiiriddwa obulamu, abamu ebyobutwa ne bitabulawo. Kwegamba amawanga nga agakola Uganda ddi lwe gagenda okutuula okubeera nga geebuuza ebibuuzo bino? Kuba gw'ate owaaye omuntu Rebecca Litwala Kadaga akalulu ka 20 teyakanoonya bw'atyo. Naye olutalo bwe lugenda maaso okubeera nga lunyiinyiitira gye byaggweranga endabika ye yeeyo nga Adamu emisinde gyonna gye mwena nga bwe mugiraba. Kaakati ekibuuzo ekikulu, bannayuganda, bannannyini nsi, tugenda kutunula. How long are we going to just look on as these things happen? Tugenda kulinda ddi? Obugumiikiriza obwo bugenda kukoma ddi? Era tugenda kuyimirirawo ddi abantu abaffe enzaalwa eya wano bannayuganda tugenda bayirawo ddi omubiri? Naye era nabo bagenda tuyirawo ddi omubiri? Newe nange mbyebuuza nga bw'obyebuuza, kubanga abantu babadde n'emikisa, babadde n'ebifo obutaasa eggwanga Uganda n'okubeera nga balinunula. N'olumu teweewuunya bannayuganda aba bakuddayo ne bagamba wayi walina ekifo, walina ki, watuyamba otya? Naye ng'ate kaakati olwaleero ebeera essigino nti ebikolwa bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni byongera okunnyikiza kikyali n'okukutegeeza n'okututegeeza nga bannansi kiki kyali, nti afazaali abeera n'omuntu atalina kyamaanyi kyakolera ggwanga, atalina naye nga kasita abeera nga akkiriza bukkiriza. Yes. Kuba gye buvuddeko omukyalo Anita Among yavaayo naga president nti bannange, Your Excellency, bw'obeera ng'owulira tukalubiriza tugambe,
tulina kubeera nga tukola by'oyagala. Yanitaaneta Among. Kaakati awo wonna Rebecca alitwala Kadaga yaliwo okwo ng'ebintu abikola nga omukulu bw'abyagala. Naye bwe yatuuka akaseera nga ndowooza alaba nina okwetegeerera, nina okusigala ku kituufu, nina okukiikirira ekituufu. Era ekimu ekikubya Rebecca alitwala Kadaga olwaleero n'okwagala okumumalirawo obulamu bwe, kyakwagala nnyo bannayuganda, kyakwagala basoga, kyakulaba nga afiirawo nnyo okukola ekyo kyasuubira era kyakkiririzaamu nti kye kituufu. Naye ng'ate agenda ey'ekibiina, agenda y'omukulu yeeyo, ndowooza naawe omanye ekyokuddamu. Naye nga bannansi akaseera ke twolekedde tulina okwogera ennyo. Okwogera si kwa mumwa kwokka. We have to speak in so many ways. Akwata olupapula wandiika ne peni. Alina olutambi luteeke, yalina essimu yogera. Obubonero tubulage era tubeeko kye tukola mu kalulu kano abaffe be tuba tuwagira abaffe. Programu eno nno abatalowooza nnyo muyinza okugireka, naye bw'obeera ng'ozze okulonda, londa owuwo gwe weekenneenyezera gw'otegedde. Ekyo kikulu olw'ensonga nti bajjajjaffe, bataata baffe, baani bataddewo omubiri, bayyeewo omubiri wonna ku bantu bano, naye ekituufu kiri nti we are not part of them era they are not part of us. Ate era tebali wedde nakulaba nga babaako enkyukakyuka okukyusa oyinza obutakifuna. Ategedde otegedde. Akalulu kano tukakozese okwerowoozaako nga bannansi amawanga agakola Uganda. Kitumanye bye twagala era tulonde ebintu ebyo atabirina. Kitumanye nti awantu awo tuli wakyamu. Era eneebeera essigino ekya Rebecca alitwala Kadaga ebeere nga case study nti bano bonna babakozesezza, babamazeeyo era tutegedde, tuzuukuse, tubimanyi kati. Naye ate tebasobola kukozesa bukadde busoba 5. Tekisoboka. Ekyo tekisoboka. Era tetusobola kukkiriza kutukozesa ffenna nga bukadde 5. No. Kaakati omukisa ogw'enjawulo ffe abagulina naffe okubeera nga twogera, si mu bigambo byokka. You can speak ne mu bikolwa and ojja kuba okoze yo mark. Naye bangi nnyo bagenda kukozesebwa n'okufa baffe era nga tusigale nga tutunula nze naawe.